Mwami Serugo HM yajja n'atusabako amazzi gaali gaalala nga gava waggulu eyo. Kati najja n'atugamba bannaye embeega yiridde munyambe munguzeeko kaawo ntekewo ki ekinnya amazzi ago abantu nga bayomba amazzi nga gasala ekkubo gonna ne gatuuka wa eri wansi eri mu kkubo eryeri. Kati n'atugamba nti bannange munyambe munguzeeko awo. Naffe ne twali babi ne tumuguzaako awo naye nga mu ntandikwa yatugamba endagaano gye twakola nti ekinnya ekyo ngenda kisima nkisimeetinge bulungi nnyo nga bakinywamu nkikole ki nkiteekemu n'amayinja. Si kye yakola yaddira ekinnya ne bakisima sayidi eno bwe bati tebalina kintu na kimu kye bateekamu mayinja. Tubuuza okuzimba embuto tulina obwana obuwere empewo tuyingiramu ewunya nnyo tuli mu mbeera mbi bajje bakirongoose. Bano bannyini bafaayo naye bo bali tebakola ki tebafaayo. Kuba omulanga kuba okukinaawa ayi olw'amaanyi ennyo olw'obulumi bwe ndiko ku mutima gwange bajje batuyambe ku kinnya. Abaami baffe batuleka mu njulu bagenda tuleka mu njulu akinnya bajja mu nju ne batugamba ffe abawunya kumbe ekinnya kye kiwunya batuyambe tukuba omulanga tubeegayidde wakuba kufukamira nfukamidde ab'okukinaawa ayi batuyambe olw'ekinnya tukoye embeera embi. Agamba nti ajja kirongoosa nga abaana bamaze kuwummula naye ate ffe tufa n'abapangisa bonna bagenda kuddukako. Amazzi gonna gakuluguse buli wantu wonna gaaladde ne mayumba gaaladde ne mubijja. Kati abapangisa bonna baasibye eddengugu banumbye nti bo bagenze tebasobola kufiirwa baana baabwe. Abakinaawa hayi njagala ekinnya bakizibe awo bakizibe bafune gye basima ekinnya ekirala bateekemu amazzi. Ffe awo tukikoyeewo ife nga bannannyini ttaka ate era ffe twabaguza ffe twogedde bakijjewaawo bafune gye bakisima ewalala.